Your behavior will guide the behavior of the other members of your team or the people in your organization. Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. Your excuses might be legit, but they won't improve your life. Abazadde tebasasula oyina essomero. Engoye tezikyatambula abantu baavu. N'emyaka 25 ogenda kufiira ku myaka 9 opapa ki? Bagenda Sekka nkomyewo ne episode endala. Mukama mulungi atusobozesa okufuna amaanyi agakomawo ne tulwana kubanga twatandika olunaku olutalo tugenda okuluwangula. Your behavior will guide the behavior of the other members of your team or the people in your organization. Ulira. Your behavior will guide the behavior of other members of the team, of your team, or of the people in your organization. Empisa za boss, sebo. Ngwakozesa abantu abenkuyanja. Bwoba oli mufere obanga oli azaamanya, abantu boyigiriza obuli azaamanya bangi nnyo. Obulimba oba oli mulimba. Abo n'abantu bokozesa naddala abakuli ku lusegere bagenda okuyiga obulimba. Your behavior will guide the behavior of other members of your team or the people in the organization. Weegendereze engeri weeyisaamu ng'abantu bokozesa bakulaba. Kubanga bye weeyisaamu byennyini nabo bye bagenda okukola. Bw'oba toliiwo badde bage kampani ojja kiwulira gy'onoobeera eyo. Oba olibeera mu kkomera ng'omanya ebbanga ly'olibeerayo ebintu tebiritambula. Mpozi olivangayo ekiro. Olivangayo. Nojja ate neweekolera emirimu. Kubanga abantu bewalekawo tewabateekateeka bulungi. Your excuses might be legit, but they won't improve your life. Your excuses might be legit, but they won't improve your life. Kanziremu bannanga kantu kano. Your excuses might be legit, but they won't improve your life. Byonna biweekwasa bituufu. Era oba obinnyonnyodde omuntu alina obudde n'omunnyonnyola bulungi bituufu byonnyonnyola. Ekyalo kino kwe nateeka bizinensi kifu. Abazadde tebasasula oyina essomero. Engoye tezikyatambula abantu baavu. Naye ebyo tebigenda kutwala bulamu bwo mu maaso. Nagamba nti n'abo bwe wegomba baatuukayo nabo baali basobola okuwa excuses. Era somewhere in life, maybe in the early stages of their businesses, nabo bayogeranga ggwe bw'oyogera oba balowoozanga ggwe bwe walowooza ne baamala kusanga butyabaga bwanjawulo. Wabaawo embeera eraga nti ddala bizinesi zigenda kugwa ne beerwanako. Bayinza okuba ne bagenda mu bbanga ne zibawola ssente oba ne bafuna abantu ababakwata ku mukono oluvannyuma n'obannyonnyola. Kati ekiseera bwe kinaatuuka n'obulyanga ddala naawe waliwo ebintu oyagala bizinesi yeeyimirire, ojja kusituka obeeko egy'ogenda oba kutuukirira muntu oba genda mu banka kwewola ssente oba kuleeta bagezi kukolagana nabo bagatte ku bwongo bwo mukole ssente. Ekiseera ky'okwewolereza kijja kuggwaawo bw'onoomala okutomera ebizibu ebiyitirivu bitiisetiise okusaanyawo bizinensi yo naawe ojja kuzuukuka. Your happiness is up to you, period. Your happiness is up to you, period. Don't blame someone else because you aren't happy. Tobaako muntu gw'onenya nti atwala essanyu lyo gw'osalawo okuba n'essanyu mu mutima gwo oba okubulwa essanyu. Tonenya abantu bakwetoolodde nti bakubuziza essanyu. Niwe wabanga waliwo omuntu nga takusasula oba nga takusiima, tomwekwasa nti akubuziza essanyu. Gw'osalawo okunoonya essanyu, era bw'osalawo okulinoonya ogenda ddifuna kuba lingi nnyo mu nsi eno. Your happiness is up to you, period. Don't blame someone else because you aren't happy. Tewali alina buvunaanyizibwa kuteeka ssanyu mutima gwo. Tewali akinako na buvunaanyizibwa. Tewali akirowooza nako nti gweoli awo toli musanyufu oba nti olina okuba nga oli musanyufu. Kuba buli abantu abasinga be bakola kuyitawo. Bw'ogenda ku studio nga mulina okubaawo abayimbi 10, buli muyimbi ajja ayagala okusookayo. Kati gwe ojja ne bakuba olukokolo oba ne bakusindika ebbali n'odda ebbali.
ate n'oba n'okaaba nti kale nansindika yakusindise kubanga ayagala akola oluyimba agenda akola ebirala alina ebyokukola gwe ali idle beera awo siibaawo webakene mu studio. It is up to you. Oba toli musanyufu oba oli musanyufu ensi teyagala nakumanya. Ensi alina ebyokukola bingi kati oba oli musanyufu oba toli musanyufu yo tefaayo egenda mu maaso. Your heaviest artillery will be your will to live. Keep that big gun going. Your heaviest artillery will be your will to live. Keep that big gun going. Bannange kyekikubeezaawo mmere tosobola kuwumula togifunye. Kyekikubeezaawo bizinensi eyo tosobola kuwumula n'obeera n'owummula nga bizinensi olaba egwa. Kyekikubeezaawo mikwano tosobola kuwumula ng'olaba emikwano gye gibadde kikubeezaawo gigenda. Kyekikubeezaawo buli kintu ky'omanyi nti kyekikubeezaawo kyekireeta obulamu gy'oli kyekikuleetera ssente. Towumulanga totulanga butunuzi ng'olaba lwakitwala oba nga kisaanawo. Kola buli kimu okulaba ng'obeezaawo ekintu ekyo ekikuleetera emmere ku mmeeza oba ekikuwa akasente. Your results are what they are, either because you had a plan or because you didn't have a plan. Which is it? Let me ask you, which is it? Your results are what they are, either because you had a plan or because you didn't have a plan. Sajja yagamba nti give me 6 hours to chop down a tree. Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. Soko planning eto papa nabagamba obudde bwonna tubulina. Lwaki opapa? Olina emyaka 25 ogenda kufiira ku myaka 9 opapa ki? Buli wopapa kitegeeza obulamu obuddako wakati w'emyaka 25 n'emyaka 9 bugenda kukaluubirira. Kubanga opapye n'ogenda n'oba bodaboda ne bakwata obye bodaboda emu 2 eyokusatu ne bakwokya. Ne bakwata ne bakwokya. Topapa soko planning. Buli wo planning okola ebintu nga binyumira n'ababiraba. Buli ogenda mu studio okuyimba oluyimba ng'oplaninze lutunyumira ze nnyimba z'olya nti zikoze iti. Ezo planninga mu bwongo obwo oba otuula wansi n'owandiika. Oba n'omala ebbanga ng'ofumiitiriza ku kintu ekyo. Kati bw'omala okifumiitirizaako ogenda mu studio n'obusungu. N'ekiruyi n'oyimba oluyimba ensi n'erwaniriza. Opulaninga mu bwongo obwo oba ng'otudde wansi n'owandiika wansi. Ndi kino kye ngenda okukola. So your results are what they are, either because you had a plan or because you didn't have a plan. Oyina plan. Bwe tukuwa milioni 10 essaawa zino tozikuba kigo. Bw'oba toyina plan ne bw'olonda ensawo ya ssente ojja kuddayo mbwavu kubanga toyina plan. Wali olayo ku muntu nga talina plan n'afuna ssente era ogenda okola wayitawo ebbanga tonnaddayo mbaavu banne kubanga teyina plan. Bw'oba olina plan n'omala mbwavu emyaka 2 nga watandika okunoonya ssente ng'olina 2 kati olina 4. Bw'oba walina plan ku myaka 41 ojja kuba ogaggawadde ate ng'ogaggawalira ku sipiidi y'amaanyi kubanga walina plan gy'obadde ng'otetenkanya okumala emyaka 2. Njagala mube ne plan. Your success will be compromised by your need to be liked by everyone. Your success will be compromised by your need to be liked by everyone. Eyo ndwadde y'amaanyi. Abantu mwagala okubaagala. Bakuwa obwadoosi, bakuwa headmaster, bakuwa supervisor ku mulimu, bakuwa group leader mu company. Oyagala kusanyusa buli mwana ali mu group eyo. Oyagala kusanyusa buli casual labor ali mu company eyo. Company ekola ssente olw'okuba production eri busy. Production area eri busy. Bw'oba mukola bizigo, ng'ebizigo tebiva mu production, store tejja kuba mu bizigo, temujja kukola ssente. Ne be mutwala mu field okutunda tebijja kubaawo kubanga eri waliyo obugayavu mu production. Kale production manager alina okuba nga alina olugezigezi. Ensi etakola ssente yeekiyita lugezigezi. Naye waba takoze lugezigezi ffe abalina okukola emirimu tujja gayaala. Tujja gayaala ebintu bijja kgenda mu maaso era tujja kukola ssente. Your success will be compromised by your need to be liked by everyone. Bw'oba oyagala okuwangula waliwo abantu abagenda okukukyawa kuba era tebakutegeera ebintu byenkola yeyo ebintu bagitegeera. Oli wako olina omukyala okomawo ssaawa 7 tewali mukyala ayinza kusanyukira kintu ekyo ggwe okomewo ssaawa 7.
Oyina amakasa amwe naye ng'olina obudde bw'okomawo. Omulimu omaliza emirimu ssaawa 4 olina okutuuka ewaka ssaawa 7 bw'oyagala oba toyagala. Kujjaamu w'e Kampala n'ebifo ebirala ebiri bize otuuka ewaka ssaawa 7. Mukyalawo tagenda kukutegeera. Naye ggwe lwaki okomawo ssaawa 7 weebuuze. Weebuuze ekibuuzo lwaki okomawo ssaawa 7. Bw'obanga ekintu ky'okola kituufu mwenna mugenda kusanyuka. Omukyala ne famire yonna one day mwenna mugenda kusanyuka. Ne bw'oba oyagala kusanyusa omukyala eri project gy'otwala mu maaso n'ogivaako mugenda kukaaba obwavu obwavu baluma aba. Ate at the end of the day kuggwe n'omukyala kuluka ajja okufuluma enju eyo. Be miserable or motivate yourself. Whatever has to be done, it is always your choice. Be miserable or motivate yourself. Whatever has to be done, it is always your choice. Gwasalawo. Waliwo naffe tufunamu akaseera n'ofunayo akadde akeekubagiza n'obeera awo ne weeraliikirira. Naye ate waliwo obudde we bukya n'osalawo ogenda okulaba nga wakati w'essaawa 4 n'essaawa 8 oli musanyufu nnyo. Bw'oba teweefuze n'otambulira mu mbeera ey'okuba omusanyufu, ate laba essaawa 8 yo guwera wakati w'essaawa 8 ne 15 n'otandika okweraliikirira. N'olowooza ku kino, n'olowooza ku byakulema, n'olowooza ekiddako, n'obifumiitirizaamu, n'olowooza ku ssente ezikubuze n'ebintu ng'ebyo. It is your choice. Choose now. Gwangoberera. Oli wa ddembe okusalawo okubanga obeera mweraliikirivu buli ssaawa, weeraliikirira n'ebintu ebitagenda na kubaawo byo imagininga. Abantu abamu ebintu ebitweraliikiriza tubirowoozaako bulowooza nti bannanga abaana bange bagenda bagoba wiiki ejja, tebannabagoba. Tomanyi na kiddako. Oba wakeeraliikirira tebagenda bagoba, olina kkubira essimu gw'obadde obanja $5,000 n'agamba nkwaddeko $3,000,000. Ekyo kizibu ky'abaana, school fees w'abaana ne kiggwa. Niyo obadde weeraliikirira okwogedde ennaku 3 weeraliikirira abaana bagenda bagoba, tebannabagoba. Gwasalawo okuba omunakuwavu oba okwesitula ne wezaamu amaanyi n'obako ebintu by'okola. Belief triggers power to do. Belief triggers power to do. Belief okwekkiririzaamu. Tolyanko omuntu agamba nti oyo banne bamuyitako olw'okuba yetekkiririzaamu. Tokiwulirangako. Okwekkirizaamu kintu kikulu nnyo. Okwekkirizaamu kye kyawula omuyimbi ow'amaanyi n'omunafu. Okwekkiririzaamu kye kyawula omuntu ow'amaanyi, artist ow'amaanyi, rabongo ow'amaanyi ku bantu abalala. Kwekkiririzaamu. Toyina ssente, toyina capital, naye wekkiririzaamu. Okwekkirizaamu kirabika kitya? Okugenda okutuukirira abantu abo abaakusookayo n'obasaba obuyambi. Okugenda okutuukirira abantu abo gwe bolowooza nti baasukuluma n'obeebuuzaako, kye bayita okwekkiririzaamu. Naye oba tewekkirizaamu n'abantu oba batya. Katonda yatonda omukyala n'omwami. Omusajja atekkirizaamu ayinza okugamba nze abakyala abayimiridde mbatya njagala balema. Teyekkiririzaamu. N'olwekyo belief triggers power to do. Amaanyi g'oyagala agagenda okusitula okusimbula awo w'oli gakusindike, gakutwale obeeko ekintu ky'onoonya, gagenda kuva mu kwekkiririzaamu. Mbadde nsaba wekkiririzeemu. Ne bw'oba olina empale emu ng'olina essaati emu, ne bw'obanga ky'oli kyonna kikulaga nti ddala oli mwavu, kijjayo obwavu bwo ne kibwoleka, just wekkiririzeemu. Ojja kutuuka ekiseera ng'entebe z'otuulako n'abanene kwe batuula. Either find a way, I'll either find a way or I'll make one. I'll either find a way or I'll make one. Jalo wandike line eyo. I'll either find a way or I'll make one. Bannemeseza, bagenda bannemesa. Naali badde w'amaanyi nze gw'olaba naye abantu bannemesa. Tewali asobola kukulemesa. Waliwo akantu ke nayogera emabegako ne ngamba nti I was motivated by poverty. Poverty is the greatest motivating factor. Oba kale embeera embi yesinze okwaliza abantu abangi ne bagenda okufuuka ebyo ebintu bye baali tebalowooza nako na mu ntandikwa nti bali bifuuka. Akati abaga k'obeeramu ke kakuwaliriza okugenda okunoonya ekyokulya. Wakasiba enjala ennaku 2 togenda kusiiba njala ennaku 3.
oyimuka n'ogenda n'onoonya ssente neyo gy'otazitereka oba z'otagenda zikola omaliriza ozifunye. Your behavior will guide the behavior of the other members of your team or the people in the organization. Bwendo bwe natandise nga nkugamba empisa zo gwe gwakozesa abantu abo enkuyanja. Oba weeyisa bubi ogenda kisiiga abantu abo b'okozesa. Mbadde nkusaba weeyise bulungi kubanga bw'oba weeyisa bulungi oba ng'okola bulungi ebintu n'abantu boolese ku ground abakola ebintu nabo bajja bikola bulungi kubanga bakoppa gwe balabira ku gwe boosi waabwe gwe kabwejungira kwe balabira. Amanyaze bagenda olunaku olwaleero nkomyawo. Mukama abankuumire, mweraba, tusinkane olundi mu episode ate endala. Mweraba.